Kulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo osinza okuba ng'otuwuliriza nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Ronald Balimwezo avuddeyo n'alaajanira bannakampala atya ngenda kuba nga mbikutuusaako. Nkutegeeza nti olikyali ku UG Update TV k'osinza okuba ng'otuwuliriza gwe yenna ali emitala w'amayanja kwanirizaako nnyo abali Qatar, abali Dubai, abali Saudi Arabia, abali Oman, abali Dubai, abali Canada, mwena mbanirizaako nnyo mwebale kufaayo kubanga mubeerako nnyo ne tuweereza nga mmwe kwe muli nga mulisiivinga mu mikwano gyange abali abampuliriza. Nammwe abatanaba kubanga mutwegattako nga mwandiyagadde otwegattako mukkirire bukkiriza awo wansi waliwo ekigambo subscribe kikwonemu ate okwonere mu kadde ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako obeere ng'ofollowinga buli ekigenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kati oluvannyuma lwa Lord Mayor Erias Lukwago okuba nga yagguddewo ekibiina ekipya, ekibiina kyabwe kibalimu ne Dr. Kanokiriza Besigye. Jjukira nti nno baalonda Erias Lukwago okuba nga ye mukulembeze agenda okukulembera ekibiina ekyo. Sinakindi yayinza okujja ku flag bearer eya presidential candidate mu 2026. Kitegeeza ki? Nti omukulu takulira mpya bbiri. Kati wonna tayagala ndege ziyogaanira emmazzi ekifo ky'obwa Lord Mayor aba alina okuba ng'akirekulira. Kati wano Ronald Balimwezo waavuyiriddeyo n'alabawo opportunity omukisa n'ajja n'akaanira bannakampala n'abagamba nti nno bannange mbasaba busabi ekifo ky'obwa Lord Mayor mu kibuga Kampala mukinkwase munteekemu obwesigwa bwammwe mbalage ki kye nnyinza. Agamba Ronald Balimwezo nti ndi muyivu ekimala ate era nga nnyina obumanyirivu mu by'obufuzi, mu by'obukulembeze. Akageri ke nfuzeeko ke nkulembeddeko woofiisi ennyingi mu bukulembeze ebifo eby'enjawulo kimpa okuba nga nnyina obukugu n'obumanyirivu okuba nga nsobola okutwala ekibuga Kampala mu maaso. So bannakampala mumpe omukisa nsobole okuba nga mbafuga era nga mbakulembera ku bw'ekifo ky'obwa Lord Mayor. Mujja kulaba nti mufunye omukulembeze gwe mwali mulindirira edda. Ebibadde bigambo bya Ronald Balimwezo. Naye twagala omutegeeza nti yeebale nnyo tulaga sitatasi ye naye ensangi zino tetukyasinziira ku bifo, ku bumanyirivu, ku misomo. Twetaaga omuntu alina omutima ogusobola okuba nga gufiirira eggwanga. Omuntu alina omutima ogufiirira eggwanga lye eyo omukulembeze omutuufu. Oyo alina obusobozi obukola okulwanirira bannansi nga badaaga, okubeererawo mu bannansi mu kaseera ke bamwetaagiddeko. Ye mukulembeze Uganda gwe yeetaaga, be bakulembeze be twetaaga kati. Twetaaga masuuti, twetaaga bitabo, twetaaga bumanyirivu, twetaaga busobozi, twetaaga buwulize na bunyiikivu na kulemerako bye bisobola okutwala eggwanga lino mu maaso. Mukulu Ronald Balimwezo obanga ky'ojjiddeko bannayuganda banaakulaba, banaakujaajinga. Ffe tugenda kujaajinga. Wamma obadde muwuliriza mulungi nnyo webale kwekuumira ku UG Update TV. Gulowooza otya ku kirowoozo kino ekya Ronald Balimwezo? Gw'olaba asobola ye waaba asobola ajjidde mu kibiina ki? Azze nga independenti? Ebyo byonna ebibuuzo biri awo.